10 mpaka 19 fenna bitusula bitubeera mbere nga tubaawo 10 mpaka 19 fenna bitusula bitubeera mbere nga tubaawo obulyo buyitirivu busooka njagala okwebaza abamawulire okusookera ddala temwebala omulimu gwe mukola kuba wemba temuliiwo naffe tetuwulikana mwebale nnyo media ez'enjawulo mwebale ndaba Simba ndaba DCK TV abalala kale bwebityo ku nsonga ya census njagala okubiriza abantu baffe ab'eggombolola y'Ennama nti tukunga abantu baffe bajje babalibwe tandika nga 9 paka ngenda kusoma mwezi 19 ifini so naalisabye abantu baffe bonna babalibwe kuba government bwe manyo omuwendo gw'abantu beerina kwesinzirira okuba nti ekola obuyambi obukka wansi mu bantu baayo okugeza nti tubadde ne IPF eya Road Fund milioni 2 naye balaba nti abantu bangi abakozesa enguudo gavumenti eyinza okutwongerako ne tuwa milioni 3 kati webe tuwadde milioni 30 kitegeeza nti enguudo zetuba tukola entono tugenda kwongerezaako ki amadagala agajja malwaliro kisinziira ku bungi bw'abantu abagenda muki so ekyo nakyo kiba kiraga nti singa tuba abantu baffe babaliddwa tusobola okufuna services ezisingawo ku ezo ezibadde zikola ki ezibadde zijja ku bitundu byaffe binene bitundu bibeera ebinene kati kangereze wano ku Namawano Lwainyonyi Kasenge Namawojjolo Walusubi ekyalo nkakasa nti kiyinza okuba kirina abantu like nga 10+ oba 10 oba 6 kati nga olaba nti baba baze ne tufuna abantu 1,000 automatically government ebegamba nti ku bantu 1,000 twawulemu tufune units ezikola ki eziwera so kitegeeza kinti obukulembeze babusemberedde kuki ku muntu owaki kwa wansi PDM njagala okwebaza government nti ensimbi ziyatuweereza buli muluka milioni 17 zaagabibwa onule nti ensimbi zino zajja zina percentage yazo abakyala balina percentage yaabwe abavubuka abaliko obukosefu n'abakadde so omuvubuka tasobola kufuna za abakadde so abaliko obukosefu wabanga tebaweddeeyo kitegeeza zaabwe zikalako kuki ku akawunti ne ziba nga zirinda abo abaliko obukosefu bongere okuzikola ki okuzisaba ate era batuwadde milioni 5 ezagenze buli ku saako ey'omuluka so tujebaza government nti yebalire ddala naye bongeremu kuba abaasaba bangi otunire milioni 5 genda gabira abantu 50 okusinzira ku directive yaki ya His Excellency nti omuntu ateekeddwa kufuna kakadde so ntono ate era banti abantu abaasaba bangi now like Namawojjolo village baasaba abantu 400 abantu 400 you've given us 50 million tugenda gabirani tulekaani so tusaba government eyongere okutuwa ku sente development wane waffe Namawojjolo ayitibwa erinnya Taafugongo simanyi oba kiri mu lulimi ki oba Luchina I don't know naye era mu kiseera kyekimu wayitawo weeks nga emubiri etufuna kyekimu okutibwa ababodaboda baffe ababiri abaddayo olunaku lwayidire nyininyini sawa nga 4 baali baddayo waka nga bava babiri ne battibwa ekiteeberezebwa nti abatta mbu baali bakukyalo okwo so abantu 4 were killed nga they are suspected okubanga bebakola ki bebatta bali basooka ne battako ababiri ate n'ababiri nabo ne babatta ate n'omu n'ennyumba ne bagisaanyaawo omu ku bo oyo ayitibwa Mugombesa Kenneth ali poliisi emukono wakuumibwa naye twegayira abantu baffe okuva ewa Kiso bagende bawo obujulizi ku musajja oyo abantu baagaana what does it mean esaawa yonna Mugombesa ayinza okudda ku kyalo ku Brown who's problem ffe abatayagala genda kuwaayo bujulizi era mukutibwa kw'abantu abo nsasa nekusasira abakulembeze baffe members of executive Honorable Pike Kawombe ne Honorable Swedi Lwanga abakwatibwa mu nsonga ezo nga bateeberezebwa
nti be bamu kwabo abaakunga abantu bagende basaanyeewo n'okutta ki abantu. Yet on that day baali wano. They had a meeting here. Jerusalem. Speaker was there. Sub-county chief, the new sub-county chief was there. Former sub-county chief was there. Vice Honorable Semanda was there. Honorable Solomon was there. And Honorable Honorable Edai bali wano bonna bali meeting. Era Kawombe yamutegeza yali OC, please assist me and take me to Samo. Naye select nti yali mu nsonga ezo era y'omu ku abaakunga abantu era ali ku musango ogwa murder. The two are supposed to report to police today. Honorable Sowe and Honorable Kawombe. They are supposed to report to police today. Baba gamba sawa nya naye olw'ensonga kansi eno ya budget babadde balina okukola ki okubeerawo. Mu kiseera kyekimu ne tufuna okutibwa kwa muganda wa Kawombe Katoogo bamutema na wano n'afa. Very sorry. Abantu tetumanyi abantu oba obwongo tubututewa oba tulowooza ki tetumanyi. N'omwana Katoogo gwe basalako omutwe ekiwuduudu ne bakasuka mu toyo ya pastor, era pastor ne bakwatibwa abananyini toilet ne bakwatibwa ne batwalibwa ku police nga kirowoolezebwa nti be baseeki. So mwegendereza okeeranga n'olaba ku toyi y'omunnange oyinza okwesanga nga gw'omu kwabo abakoze eki abatwaliddwa ne basibibwa olw'ensonga z'oba totegedde. Netufuna obubbi wano, omulenzi gwe bayita Aligani yattibwa wano e Buyuki. Bamaze okumutta leero ate era ababbi tejabamalira enkeera ne baddayo ne babba wennyini awe bamukoze eki bwe bamutidde. So simanyi bumalirivu bantu baffe bwe balina era ne bakwatako abamu kya nnaku nnyo nti abamu kwabo abaakwatibwa bali ku kyalo okunuka akati bayinayina batambula. Naye kirungi tebabateeka wande wa taken to mukono. So njagala okusaba police tiwakiri bagezeeko okunoonyereza kulabika nti abantu bano abakwatiddwa bakwatibwa ne basibibwa bulungi. As mandated by Local Government Act Cap 2 zibeere nga zikola ki nga zikomezebwawo. Nefe abamu obweraliikirivu bwaffe we buli nti n'entono eziriwo ekituufu ziremereddwa okulabika emirimu egikola ki egikolebwa nga bwe tusindika omubaka wa paalamenti atuteeseze zikomewo mu bungi naye n'eziriwo entono zibeere nga zikola ki zibeere nga zikola. So ekyo njagadde nakyo kiyisewo ekiraba kiwa with amendments. Ekyemanyi tulina chief omupya naye enkola egenda kuba njawulo nnyo. Nsaba musiime mukkirize kubanga era twagenda okutuuka okuva mu committees nga tulina bye tukanyiza. So nsaba mukkirize ensonga yatuliso yakuyita ki tugiyise with amendments. Njagala kubakakasa chief omupya manyi agenda tukola bulungi nnyo. Mu kinnyi ekyo ne bwe tunaayogera ne twogera kubanga kino kyalabise dda nti ne ssente ze tubanja era zigenda kugenda zireme kukola ki kutuweebwa kubanga omwaka bukoze eki buggwako. Nolwekyo ne bwe tunaakaaba wano ne tugamba nti chief omupya kola booti simanya kaawo byonna tebigenda kutuyamba wabula MP waffe gwe tusaba atuyambe mu nsonga eno nga bwe bakiteesa baddemu bakiteese nti ssente za local government siziddeyo nga bwe zaalinga awo emirimu gisobole okukola ki okutambula. So speaker nja kusaba tuyise budget with amendments. Mu financial year empya tebiragiddwa kati nsaba ba honorable council tuyise budget eno naye nga essente ze tuyisizza ziteekebwa mu nkolamu ekyo kyennyini kye tuyisizza.
amaanyi watu ogamba tetusobola kukola kuba gavumenti tuliza sente zaffe. That means naffe n'abajeemu bagobete tusobola batafeesera balina amaduuka tulina okwongera bogeza abantu amaanyi basole omusolo sose tuzeeyo mu kyalo kati ddala no bagamba nti twasizeeyo 19 last year netugamba December ze ku 15. That means we are not on the ground tetulikola ate nga amaduuka weegali baje twagala bayiteberege kale batumye ebinye tunagumira kyapera kubanga ino kuba binajja wano mu kiwoza buli mwaka batukuba penalty batabule basingire penalty bisinama sub-county ekyebadde nga nsaba nga mpita mu official speaker eno trading rights tulina maduuka batubaguza amaduuka tetujja kutuuza budget wansi emabega tujja kulimisa budget egiriya kyensaba wana list 19 site zeyongeremu oba tudde ku 19 yamini instead of 150 tudde ku 19 oba 2 fe tufune tetusuubira gazeezo naye nga sente abati ate emisala gundi omusolo abati bali mu ground that means bakifa tebakola abaye balya sente kubanga ekyenda bano speaker bwe tusala revenue wansi nabwe tutukosa ba ground kubanga twasa omusolo gagundi waggulu ate kati ffe abaze tusolo tudda wansi. That means LC1 LC2 namwe wansi temukola kati ku building plans zino abantu bazimba kati bamugamba buli gwe tutolako sente. That means tonyaba nabatwala kusitula sente kyenjagala speaker tukole ffe abantu tubeere mu ground tuteekewo sente zino zibeere waggulu ffe tutambule mu bantu baffe kubanga ekiro mugera likolezaako butikutotasula sente anabatonakita mu ofiisi yo kubanga eddoboozi lyaffe ewakaawo badde nsaba honorable councillors era nga mpita mu ntebe w'esipiika tusale amagezi gonna ge tugenda okubanjibwamu ssente batwanjulidde ti era mu mwaka gw'ebyensimbi ogwaggwa twasigala tubanja ssente nnyingi n'olwekyo kirabika obulema bw'emirimu gyonna tugenda kufuuka abalema obw'egavumenti okulemeza tuwa ssente. So nampita mu ntebe w'esipiika nzikiriza budget eneyisibwe is amendments naye nga nsaba ssaasa omupya tetugenda njagala okwebaza abamawulire okusookera ddala tumwebala omulimu gwe mukola kuba wemba temuliiwo naffe tetuwulikana mwebale nnyo medias ez'enjawulo mwebale ndaba Simba ndaba DCK TV abalala kale bwe bityo ku nsonga ya census njagala okubiriza abantu baffe ab'egombola y'ennama nti tukunga abantu baffe bajje babalibwe tandika nga 9 paka ngenda kusoma mwezi 19 I think so naalisabye abantu baffe bonna babalibwe kuba gavumenti bwe manya omuwendo gw'abantu beerina kwesinzirira okuba nti ekola obuyambi obukka wansi mu bantu baayo okugeza nti tubadde ne IPF eya road fund miliyoni 2 naye balaba nti abantu bangi abakozesa enguudo gavumenti eyinza okutwongerako netuwa miliyoni 3 kati bwe tuwadde miliyoni 30 kitegeeza nti enguudo zetuba tukola entono tugenda kwongerezaako ki amadagala agajja mu malwaliro kisinziira ku bungi bw'abantu abagenda muki so ekyo nakyo kiba kiraga nti singa tuba abantu baffe babaliddwa tusobola okufuna services ezisingawo ku ezo ezibadde zikola ki ezibadde zijja ku bitundu byaffe binene bitundu ebibeera ebinene kati kangereze wano ku Namawano Lwainyonyi Kasenge Namawujjolo Walusubi ekyalo nkakasa nti kiyinza okuba kirina abantu like nga 10+ oba 10 oba 6 kati nga olaba nti baba baze ne tufuna abantu 1,000 automatically government ebegamba nti ku bantu 1,000 twawulemu tufune units ezikola ki eziwera so kitegeeza nti obukulembeze babusemberedde ku ki ku muntu owaki wa wansi PDM njagala okwebaza government nti ensimbi ziyatuweereza buli muluka miliyoni 17 zaagabibwa onule nti ensimbi zino zajja zina percentage yazo abakyala balina percentage yaabwe abavubuka abaliko obukosefu n'abakadde so omuvubuka tasobola kufuna za abakadde so abaliko obukosefu wabanga tebaweddeeyo kitegeeza zaabwe zikalako kuki ku akawunti ne ziba nga zirinda abo abaliko obukosefu bongere okuzikola ki okuzisaba ate era batuwadde miliyoni 5 ezagenze buli ku saako ey'omuluka so tujebaza government nti yebalire ddala naye bongeremu kuba abaasaba bangi otunire miliyoni 5 genda gabira abantu 50 okusinzira ku directive yaki ya His Excellency nti omuntu ateekeddwa kufuna kakadde so ntono ate era
wanti abantu abasaba bangi now like Namawojjolo village basaba abantu 400 abantu 400 you've given us 50 million tugenda gabirani tulekani so tusaba government eyongere okutuwa ku sente development wanewaffe nabaddewo nti abajjajja bwe bali okudifiringa ki abazukulu baabwe kyekyo ngambye nti babajjajja beerabira okuzanya kali akazanyo nkwekula so nalowooza nti saawa zino bwe abalina okukakola ki okazanyira so njagala okusaba abataata bagenda kufuna abaana baffe ku Lwokutaano bakuma abaana baffe bakuma abaana baabwe lwaki omwana omutwale wasenga akoleyo ki senga jewo amuyigirize byasenga nga aliriddawa aliwo neyo kojja mulete ewo ayigirize byakojja nga aliriddawa aliwo okusinga okumutwala eri bagenda mukola ebikyamu tusigale ng'omwana tetufunyeemu. Kino kibaddewo nnyo mu ggombolola lino kirabikiddwa. Twafuna defilement cases 7 naye byonna ne babisindika emukono era abamu bali mukomera luzira. Kansala akiikirira omuluka gwe Namawojjolo ku ggombolola wano Ennama. Mpozi olwaleero nga lwe lunaku olutandikiddwako okubeera nga batraininga abagenda okubeera nga bakole wansi mu byalo byaffe mu miruka gyaffe. Ekyo nno kirungi nkisanyukidde nnyo naye kino kigenda eri abantu be tukiikirira mu byalo wonna abantu tubeere ng'enteekateeka eno nga tugigoberera nga tugijjumbira tusobole okulaba awo nga gavumenti esobola okumanya abantu beyina mu ggwanga muno okubeera nga esobola okututeekerateekera okulaba nga saaviisi zeeyongerako nga zisobola okubeera nga zitambula obulungi. Nsaba abantu mwenna mu byalo mwenna tuveeyo awatali kwebuzaabuza awatali kwekweka buli omu waali bagenda kuba bakola ki nga bamutuukako. Mpozi ekirala ti mu nteekateeka eno nsaba eri bekikwatako tubeere nga tugitambuza bulungi nga bwerina okutambula abantu babeere nga bagiganyirwamu abantu nebaza nti mulimu embeera ey'abantu baffe okubeera nga basobola okuba nga bafuna emirimu naddala abaana baffe olwaleero betuweerera nga tubasuubira okufuna emirimu wabaawo nga waliwo opportunity eyezze okubeera nga basobodde okufuna omukisa ne babeera nga bagikozesa naye nsaba kano kagende eri bekikwatako mu nteekateeka eno nkirabye mwekiri naddala mu ggombolola yaffe naddala mu miruka gyaffe n'osanga abavuddeyo okulaba nga baplayinga n'osanga ng'emiruka egimu ng'ogwe wange ogwe Namawojjolo ng'abantu bavuddeyo okubeera nga basaba nga balina n'ebisaanyizo n'osanga ate oluusi nga tebaweereddwa mwagaanya nga ate balina ebisaanyizo n'osanga ate abavudde mu miruka emirala mu palises endala ate nga be baleese okubeera mu miruka egyo. So nze mbadde nsaba kitereezebwe abazadde tubakubiriza okuweerera abaana nga basuubira nti waba wazzeewo omukisa ng'ogwo abaana baabwe basobola okubeera nga baganyirwamu okulaba nga bafunawo akakisaako kubanga bafunako ku kasente naye neweesanga ng'ate enteekateeka zino we ziba zizze ng'ate abantu babajja mu miruka emirala mu byalo mu miruka emirala ate okubaleeta mu miruka emirala. So nze nsaba abali mu miruka egyo be baba bakolera mu miruka egyo okujja abantu ebbali si kibi naye ng'emikisa egisinga opportunity ezisinga tusooka okubeera nga tugiwa abantu b'omu kitundu ekyo. So ekyo njagadde abakwasaganya ensonga ezo wonna mu Uganda yonna basooke balowooze ku bantu abava mu bitundu nga tebannalowooza ki nga tebannalowooza bantu ng'abaana baffe baawummudde abasingira ddala obungi nga n'okuwummula bakyawummula. Nsaba abazadde tubeere nga tukuuma abaana baffe tubeere nabo tukimanyi bulungi tukiraba wonna wonna mu bitundu gye tubeera mu byalo byaffe mu ggombolola yaffe obukozi bw'ebikolobero bweyongedde omuli obutemu okutirimbula abantu baffe omuli okutwalira amateeka mu ngalo. Nsaba abazadde tubeere nga tukuuma abaana baffe. Bw'omala eddakiika 10 nga tolaba mwana noonya olaba omwana oyo aliwo alazeewa tuleme kutwala gwa naggamba okulaba tukirabye mu ggombolola yaffe mulimu abaana abasaddaakiddwa naye ng'ekyo nkiteeka
ku bazadde oluusi tuteekawo gaapu tulabe ng'abaana baffe tulaba okulaba nga tukola ki nga tubalondoola. Ekirala abaana baffe tuleme kubasindika mu nnyo mu byalo genda kuwummulira eyo, tulabe ng'abaana baffe tubeera nabo we tusobola okubeera nga tubamonitalingira. Embeera eri mu ggwanga si nnungi, embeera eri mu bitundu byaffe si nnungi mbi ddala. Tukume abaana baffe tusobole okulaba ng'okusomera kunaatandika tubeere nga tubazzaayo bulungi mu masomero ng'abasomesa bwe baba tukuumidde. Okusookera ddala leero tubadde n'ensonga ebadde enkulu mu ggombolola wano okulaba nga tuyisa bajeti oba oliawo ne work plan okulaba mirimu ki gye tugenda okukola omwaka 2024-2025 nga tugikolera abantu baffe abaatulonda ne batusindika wano okulaba nga tubaweereza. Anja kwebaza aba honorable councillors nti tuyisiza bajeti nga tetulina kwetemamu nekibeera nga budget tumazeewo okugikwasa abakugu babeere nga bakola emirimu egyo ffe tube nga tukikola ki nga tugirondoola. Ensonga endala tuli mu biseera byakubala bantu nga gavumenti ya Uganda, so nkubiriza bannannama, bannakasenge, bannakatoogo, bannampoma, bannannamawojjolo, bannannamubiru okubeera nga ffenna tujjumbira exercise negenda okugenda mu maaso kubanga nga twagala ebitundu byaffe okubeera nga gavumenti eyongera okubeera nga ebiteekerateekera obulungi. Kitegeeza balina kwewandiisa, abantu balina kubalibwa, gavumenti emanye bungi bw'abantu ki oba butono bw'abantu ki bebeera nga eteekerateekera. Kijja na kutuyamba ffenno ng'abaagala okusumuka okuva ku mutendera gwa Rural Sub County okulaba obanga tufuna town council, okulaba nga tusobola okutemamu ebitundu byaffe. Otunulira omulukanga ogw'ekasenge nga mu butuufu gusaanamu emiruka emirala ng'ebiri, otunulira ekyalo ng'ekyekasenge akyagala okutulamu wards nga 3. So ndaba nga enteekateeka eno egenda tugasa. Abaana bawummudde bavaayo ku masomero. Okusookera ddala njagala okwebaza amasomero nti lwaleero ogenda otunula nti ge gatukuumira abaana. Abazadde tebakyalina nnyo budde bw'abaana naye kati bawummudde bakomawo mu maka. Kubiriza abazadde baweeyokko ku budde babeere n'abaana baabwe kubanga ekitundu kino gye kikomye ogenda okubanga kifuuka kibuga n'emize mingi girabikira nnyo wano. Emize ng'egya defilement, rape wano mu Nama kiri waggulu nnyo. Tugezaako ng'abakulembeze okulaba nga tulwana tulabe nga bitereera naye nga tulina kuyambibwako nnyo abazadde b'abaana abo ba guardians okulaba nga babeera n'abaana baabwe nga babagamba ebituufu. Omulembe gwe tulimu si mulembe gukyali guli ogw'abajjajjaffe bwe baatulimbanga nakugamba nti aye ekijiiko ekyo kyekitikka omusenyu ng'ati kitiiyo kyekikola ki kyekitikka omusenyu. So abaana baffe tubagambe ebigambo nga bwe tuteekeddwa okubalambika. Ensonga endala insecurity zibeere nga zikola ki nga zikomezebwawo. Naye ffe abamu obweraliikirivu bwaffe we buli nti n'entono eziriwo ekituufu ziremereddwa okulabika emirimu egikola ki egikolebwa nga bwe tusindika omubaka wa paalamenti atuteeseze zikomewo mu bungi naye n'eziriwo entono zibeere nga zikola ki zibeere nga zikola. So ekyo njagadde nakyo kiyisewo ekirala